era nga nkozesa jampaka nga mpulira obulumi omusajja n'atandika okunzigira mu kirooto buli kiro Jacob omusajja buli kiro n'atandika ng'okujja n'ankozesa Kamagu, my name is Kamagu. I'm the face of this channel. Nga bwe nabagamba nze ndi wano baleetera obunyuma nga tameesinga paka ekiseera ne mpulira nga mu nnyumba nti ya mukozi nali nsula bwomu ne mputa sisita wange naye nga sisita wange ne bwabeerawo Jacob ng'osobola okubeera mukwano n'omuntu naye nga gulinga muzimu okitegeera ng'osobola okuba ng'ali mu sekisi nga bw'omanyi n'omuntu kyokka nga ne sisita wange alaba Jacob natambulako kko ne bandagirako sheke ne ŋŋendayo n'abaako eddagala lyampa n'aŋŋamba ng'oyo omusajja yanneeyambula nenyumizaako mukwano gwange naye nga talina amagezi gasobola kumpa yankabiza amaziga nina kisanyidde muwala wange yakosembeza omuzindaalo yaddakiika nga mukaaga owulye sitoola eno nga tunabagenda wala gyebaleko kansuubire nti oli bulungi Jacob badde nsaba ku magezi go otherwise bweyanjagala kwetta Jacob ke mazima mpulira obulumi bunsusseeko mpulira obulumi bunsusseeko Jacob nava wano olunaku lumu nenetwala out nga bumanyi nti osobola okugamba munange nti leero ndi board kanetwaleko out neva wano nengenda kulabamba kimanyi omanyiwo kulabamba eneyina tete negamba kanetwale out Jacob netuukayo nentuula nengula ekyokunywa nembeera ku simu yange nasangamu gaayi oyo nga muzungu bwe nasangamu gaayi najja we nali ntudde teyampita yajja direct n'atuulaawo nambuuzaako ngugulira ekyokunywa ekirala ne mugamba bagule n'agula n'asasula ne bye nali nywedde netubeerawo nagaayi n'atandika okunkwana ekyamazima nakkiriza olunaku olwo lwennyini nandeeta nandroping ewaka n'agenda yandekera emitwalo 4 neŋŋamba kino nga sikirabangako omulundi gumu n'osinkana obuntu nakuwa emitwalo 4 nenzija neneebaka naye nga sikikkiriza netugenda mu maaso nga tudeetinga tukyatinga next week yali Saturday naddamu nampita at the same bar nenyambala neŋŋenda nentuukayo nangulira ebyokulya bwe twamaliriza naŋŋamba njagala genda naawe kyamazima Jacob nakkiriza netugenda yali asula ku apartment netugenda netwebaka nensula naye nali nkomawo ku masha nakwata miliyoni ya sente najimba miliyoni najimba nasibula neŋŋenda ewaka kolo teyantwalako natuleka ewaka Jacob nga sikikkiriza neŋŋamba oba oli simuntu neŋŋamba oba kiki kati nenyumizaako mukwano gwange embeera yonna naŋŋamba Ashamira omanyi lya sente nagamba kati ate oli muzungu naŋŋamba obabeera ba investors obeera na sente kibiki Jacob nga mbeera ewaka nga mbuza ennyumba gy'osulamu ya sente mmeka nga mugamba nsula mu nnyumba ya 15 nga nsasula emyezi 3 bagange nali sibikkiriza byonna bye yali nkolera kubanga it was my first time omuntu okukwata miliyoni ya sente n'agimpa bumu next time era weekend mu kiseera kyekimu naddamu nampita era netugenda babiri bwe twamala okunywa netugenda babiri
ne tutuuka era we twasula wennyini ne tuddamu ne tusula babiri. Ndowooza gwe mulundi ogwasembayo okumulaba era gwe nasembayo okwebaka naye. Kolo yampa emitwalo gyali 6. Jacob ne ngenda ewaka. Bwe natuukayo ne njagala mukubire mugambe nti ntuuse bulungi. Ng'essimu ye eraga nti emaze ebbanga nga tebeerako. Sigamba nti nakikuba kino ne baŋŋamba nti yaggiddwako no. Kale bandaga nti emaze ebbanga nga teriiko. Ngenda omunoonyeza ku WhatsApp ng'ekifaananyi kye sikiraba nga yamblokize. Ennamba zonna ze nali mukubirako zonna ne zivaako. Simanyi mukwano gwe nti oba gwe mbambuuza nti oba ekyamutuukako, siina wadde gwe mmanyi amukwatako, ye yekka gwe nali manyi. Kati ne ŋŋamba ne wayitawo ennaku 3 nga simuwulize essimu nalina ennamba 2 naye nga zonna bwe nzikuba ziraga nti zajja teziriiko ye. Ne ŋŋamba naye ka ŋŋende kweza apartment mbabuuze nti omuntu eyasulanga wano yalaga wa mwali mumumanyi mwinako ku kontakite mu nnyambeko. Ekyasinga okunzija enviiri omutwe Jacob omukazi eyali abeerawo kweza apartment naŋŋamba tamulabangako neeyo ruumu mbu gye twagendangamu mbwe maze ebbanga nga tebagipangisa nga temuli muntu. Naye eyo ruumu mwalingamu ekitanda kyokka nga temulimu bintu bye. Omukyala naŋŋamba eyo ruumu emaze ebbanga nga terimu muntu kyokka yeyo ruumu gye twagendangamu. Kitegeera ne wayitawo ebbanga siddene nayisawo ennaku 4 ne ŋŋamba nkoze ndi. Jacob nenoonya ekyokukola ne kimbula. Wayitawo wiiki emu nga muvuddeko ne ŋŋamba kamuleke nga mbivuddeko. Jacob omusajja n'atandika okunzijira mu kirooto buli kiro. Jacob omusajja nga nkozesa bya mpaka buli kiro n'atandika ng'okujja n'ankozesa. Jacob nga mpulira obulumi nenyumizaako mukwano gwange naye nga talina makawo wiiki emu nga muvuddeko ne ŋŋamba kamuleke nga mbivuddeko. Jacob omusajja n'atandika okunzijira mu kirooto buli kiro. Jacob omusajja nga nkozesa bya mpaka buli kiro n'atandika ng'okujja n'ankozesa. Jacob nga mpulira obulumi nenyumizaako mukwano gwange naye nga talina magezi gasobola kumpa. Jacob ekintu nekifuuka kya dayiri nga buli lunaku omusajja ajja n'akozesa buli nga tamiisinga. Tuuka ekiseera ne mpulira nga mu nnyumba nti amukozi nali nsula bwomu ne nfuta sisita wange naye nga sisita wange ne bwabeerawo Jacob ng'osobola okubeera mukwano n'omuntu naye nga gulinga muzimu. Okitegeera ng'osobola okuba ng'ali mu sekisi nga bw'omanyi n'omuntu kyokka nga ne sisita wange alaba. Jacob natambulako kko ne bandagirirako sheeke ne ŋŋendayo n'abaako eddagala lyampa naŋŋamba mbu oyo omusajja yanneeyambula ekintu kyalinga nzikiriza nekijja mu maaso gange ne kiŋŋamba toyingira n'eryo ddagala. Nasooka ne nekwata ku maaso nga ndaba tegalaba bulungi ne nnyingira kasita kyayogera ekyo ekigambo ne kigenda ne nnyingira ne ŋŋamba sita wange ne mugamba mbadde ntuukawo ku geeti ekintu ne kijja ne kiŋŋamba toyingiza eryo eddagala. Sita wange n'aŋŋamba ebyo naawe obirowooza olw'okuba nti ekintu okirowoozaako nnyo. Nagamba bwe kola eddagala nga bwe bakugambye.
nentuukawo eryali eryokunyokeza nendinyokeza eryali eryokunywa nendinywa buli kimu kyeyali aŋambye nenkikola Jacob kolwekiro twali tetunaba nakwebaka nga tuli ku ttiimu Jacob omusajja gwolwo yajjanga mukambwe nga mukambwe nankozesa bubi nnyo nentuuka n'okuvamu omusaayi nga nvamu omusaayi Jacob tekyakoma okuva ku olwo nengenda nga nvunda mpolampola Jacob nvamu amasira kukolabo navunda wansi wonna naye nkozesezza buli ddagala bikanye kyokka bwe kiraba nga nfunye kirabika eddagala eringa eryagala okunkuma olwo kijja nga kikambwe kyokka jjukira wansi olina amava olumizibwa ovunze kyokka kyo tekirekeraawo Jacob simanyi kyakukola badde nkusaba ompe ku magezi nga bw'osogga w'abalala yanzibwe